olwaleero bwe bubadde buwongera mu ggwanga erya America tegeeza lwabadde Monday Donald Trump n'avaayo n'alabula ebirabulo ebivuddemu ebigambo ebiyitirivu kakati ebiri mu kwogerwa abantu abamu batandise n'okwekanga ebisiikirize byabwe kubanga Donald Trump yayogedde era ayongedde n'akkaatiriza nti mu ssaawa zisobola okuba nnya kye batandyagadde kibe olwo nno byonna byogera mbu akyalinayo essuubi ery'okwongera okuteesa n'abasajja aba-Irani ku nsonga z'okumala olutalo si kyekyokka n'okubaganya abaggula akagolomolo kali aka Strait of Hormuz agenti mu ssaawa nnya olunaku olw'enkya Amerika esobolera ddala okusaanyaawo buli kintu kyonna ekiri munda mu ggwanga erya Irani nga kwotadde entindo bridges nga kwotadde eggaali z'omukka nga kwotadde ebizimba omusulwa abantu munda mu ggwanga eryo kakati n'abaga nti abange omukisa mukyaguyina tetunnaba kuga nti kyekyo kyennyini naye ekituufu kiri nti ensi eno esobola okudda mu matonga gennyini nenjizaayo mu Stone Age nakunnyonnyodde Stone Age era nze njikunnyonnyola gwawuliriza teebereza nga bakuziza mu mbeera ey'okukuma omuliro okuba mayinja Irani gyesuliridde okudda singa ebirowoozo bya Amerika bigenda bwe bityo naye olw'okuba nti ebyo byonna biri bwe bityo kakati yo Isirayiri kyekoze kwe kulabula bannansi b'eggwanga erya Irani naye nti abange essaawa etuuse mulye kamanye ng'akoza n'owebbwa ebigambo biyinza okunyaamuuka kakati kye muba mukola temuddamu kulinnya train temuddamu kulinnya ggaali ya mukka kubanga ozannyangano era ye mutemu ow'ekisa kamunye enkoko agissa mazina nono amugambye nti abange ebimu ku bye tusuliridde okuba gy'oli nti no babawulirirako nnyo ekisa ze train zammwe gaali z'omukka temuddamu zirinnya kubanga awo wennyini wetugenda okukuba nammwe mwewuunye kakati ne Irani kyakoze gwe munonya mpuliriza naye awulidde mu mbeera y'olwatta omwami nalumanya nti ate lwaki tewayogera kyakoze mu kibuga Mashhad bagita Mashhad City eri mu bukiika kkono obw'obuvanjuba obw'eggwanga lino erya Irani eyo yagala kutegeeza nti eggaali z'omukka entambula zaazo zasaziddwamu dda nga bwe balowooza n'okuzisazaamu mu bibuga nga Teherani n'ewalala yonna sebo si kubambu tebatya newankubadde nga bazze balaga mbu bali gumite ensangi zino naye kino kibakutteko era ab'obuyinza mu ggwanga erya Irani balagidde entambula z'eggaali y'omukka Maneya ne Emye munda mu ggwanga erya Irani kino kibeekengedde balowooza nti omusajja kye yayogedde ayinza okukituukiriza kyokka kano kabonero akalaga nti nabo si beeteefuteefu kuseeseetuka we baasibidde Irani yasibiddewa Irani yagambye nti abange ebyo bye mwogera byappa ffe twali tulabye abanene mirembe engalo Donald Trump si gwe asoose okutulwanyisa batulwanyisizza ne batulekawo kakati bw'olaba batandise okujja eggaali z'omukka ku nguulo naye temutambula abange temutambula kino ekijja kiyinza obutaba muntu mwekukume Donald Trump yagambye nti kyayagala kwe kusaanyaawo ebyo ebikola obulamu bw'omuntu ate n'omuntu yennyini badde bamubuuza awo Donald Trump ono bamubuuza nti kakati ebyo byoyogedde n'okwogera oyogedde ensi yonna ekulaba tekiiveemu ensonga bajje bakuvunaana egy'abaakalintalo noga nti gino kulwanirira ddembe lyaffe n'ebyo ebyetaagibwa ensi akagolomola akaani gwe katayamba naye nga ssebo bwe bamuddamu nti ffenna katuyamba naye nga kali mu ggwanga erya Irani kaakati bano bagambye abantu baabwe nti ono yabaagadde dda era abeepikira kye muba mukola mwekukume n'abali mu ggaali z'omukka temugeza ne muzirinnya era entambula y'eggaali y'omukka
emaze okusiriikirizibwa naddala eno mu Mashhad City, North East Iran. Awo kakati buli muntu ali ku bunkenke gumulunya mpuliriza. Amawanga okuli Bahrain neggwanga okuli erya Saudi Arabia waliwo oluguudo olw'ettaka olugatta eggwanga erya Bahrain ku Saudi Arabia. Kale bw'oba ova Saudi Arabia era oyinza okuba nga lwe weeyambisiza okutuuka e Bahrain, kakati kyanjuyi bbiri. Bw'oba ova Saudi Arabia oga nti ogenda Bahrain, bw'oba ova Bahrain oyita omwera n'otuuka e Saudi Arabia. Lwe luguudo lwokka olw'ettaka olugatta amawanga ganaabiri munaddala bw'oba nga toyise mu bbanga ng'olinnye ennyonyi oba ng'oyitidde ku mazzi. Kakati ne banno nabo bameze akatengo aba Bahrain n'eggwanga erya Saudi Arabia bakkiriziganyizza naye nti owange ekimala kimala, ate akulabula onoonya wambazzi, akutemyako onoonya wambazzi, leka tugire. Oluguudo luno baluggadde. Bakimanyi bulungi nti oba oyagala oba toyagala, ne bw'anaabanga Iran akasuse kyabunafu, waakiri ateekeddwa okuddamu okwanukula ebyo ebigenda okumutuusibwako eggwanga erya Amerika ne Isirayiri. Ateekeddwa okwanukula kaabe lubaale kaabe Katonda. Kakati era kino kyongera okukulaga nti ekyamazima Iran taseeseetuse kubanga tagenda kuteesa yabiganye. Kyokka ne bwe yandibadde wa kuteesa ku ssaawa ezisigaddeyo tekikyasoboka okuleka nga bawonze nnyo. Donald Trump n'addamu n'akola by'atera okukola kubanga nkubuulira bulijjo nti oluusi byakola si byayogera naye kino akiddiŋŋanye. Bw'onoowulira kibedde teweewuunya olw'ensonga nti kino akizzeemu nnyo. Kakati okuteesa kulabika nga tekukyabeddewo olw'obudde. Abakulu mu mawanga ag'enjawulo nabo batunula kalyolyongo ng'enkoko ebiika ewali omusege. Bano baggadde ekkubo lyabwe. Olabye ensonga ezo. Kyokka ebyo byonna bibadde bigenda mu maaso. Eggwanga erya Isirayiri sikugambye wali nti ate lirabudde eggwanga erya Iran nti bagaana okuddamu okutambulira mu ggaali z'omukka kubanga bajja kuba batula. Kakati ate ebikombolo ebivudde munda mu ggwanga erya Iran, mu ggwanga erya Isirayiri bigenze ne bituuka ku ekkolero lye bayita petrochemical. Kakati petrochemical lyekkolero erijja oba eriteeka omugaso kwebyo ebisejja ebiva mu mafuta agaba gasimiddwa ne babikolamu ebintu ebyenjawulo bayita petrochemical industry. Bayinza okukolamu ebigimusa, bayinza okukolamu ebintu ebyenjawulo gwe birowoozeeko ebiva mu mafuta n'ebizigo. Obadde omanyi nti wali ebiva mu mafuta petroleum jelly. Kakati ebyo ekkolero lyabyo munda mu ggwanga erya Iran likubiddwa. Alikubye yaani yoli eyamulabudde obutaddamu kulinnya gali yamu kanti kubanga bajja kugikuba. Kakati awo tubuuza amwagaliza oba just for just kweragako obwerazi simanyi. Gwe bw'owulira muli olabanga amwagaliza amulabudde ate n'amala n'akuba. Naye oluusi entalo zino zinyuma bwe zityo. Entalo zino oluusi zinyuma mu ngeri bwefaanana bwe batyo. Oyinza okulowooza nti abasajja baba bakkaanyiza okulwana. Nakugamba wano nti oluusi mu ntalo bw'ogenda zigenderera mubaamu n'okuteesa ng'oli ategedde bagenda kumubattula naye ne bakola endagaano awo ey'obwangu nga nti togeza n'okuba ebusubi. Byonna bikube ebyalo ebyetoolodde awo naye awo ebusubi awo nga ku mizigo togeza n'okubawo ku mizigo etaano mu kuteeseganya. Kati ab'ekyetume ab'ekyasonko ne bajja balumbwa. Ngeza bugeze ekifaananyi ekigazi nti waliwo okuteeseganya okubaawo. Ono wadde ng'alabudde oli tolowooza nti abadde mu bumenyi bw'amateeka akubuulirira ddala wagenda okukukuba. Kale naawe n'olyoka obbinkana nakyo. Kakati eyo yenkola amaze okumulabula ate najja kuba petrochemical ey'eggwanga lino erya Iran. Njagala kukubuulira gwe omunonya mpuliriza nti ensonga za Donald Trump bwe zaawedde nakubuulidde yasinzidde mu White House ey'eggwanga erya Amerika n'asisinkana bannamawulire n'ababuulira nno ddala emboozi nga n'ebimu bye bigambo ebikoze amawulire essaawa eno we tuwenzijidde ku mpewo.
yababuulidde n'abategeeza ensonga nnyingi Donald Trump ono. Kakati ebigambo webinyamukidde Katonda wange bw'abimaze okubyogera amafuta gazzeemu galinye gawanise mu bbanga. Gwe munya mpuliriza twogera ku mafuta ng'olutalo we lwatandikira ekipipa eky'amafuta kyali ku dola 64.65 awo, ng'olwaleero gagenze okulinnya gatuuke mu bitundu mu dola 111 olwaleero bwe gagula. Twagenze okuva mu weekend n'ennaku nnyo eziyise gabadde gali mu dola 10 kibbalo fe kye tuyita ekipipa wano. Kakati musajja mukulu Donald Trump bwe yamaze okwogera nga bw'agenda kyenkana okusaanyaawo eggwanga lya Iran mu ssaawa mbale bubazi okutuuka olunaku olw'enkya, abagatunda ne bagawanika. Kakati nkugendi bwe gabadde ku 10 abagakozesa n'abagatunda babadde balaba nga kiri yaddeko ng'omubi omweru 10. Waakiri ne wano nno munange bwe bitera okuba ogenda ne weesanga kakati sukaali yaliko ku 1,000 naye nga yali avudde ku 3,000. Sukaali munange bwe yadda ku 4,000 ne 5,000 twalabanga be basaliddeko, naye nga mu kulinnya yali avudde kusinya 3,400 okugenda ku 1,000. Kati laba bwawa matukayo najja yekkata awo mu 5,000. Kanti waakiri kakati kiwedde n'amafuta bwe gatyo bwe gabadde gali mu bitundu gali kugagula dola 60 n'obutundutundu awo obugwamu ng'olutalo tenunatandika. We tutuukidde olwaleero gali mu dola 111 mu mawanga Amerika n'amawanga ga Europe awo, kyokka nga mu weekend gabadde ku dola 10 nga tuga nti ye waakiri yaddeko ng'omubi omweru. Kakati mu mbeera bwetyo bwetambula, naye waakiri abagatunda balabye nga tewali ssuubi. Era ne luli ojjukira Donald Trump yagenda okwogera eri bannamawulire wadde nga ebigambo tebyakola nnyo byamaanyi. Abatunda amafuta n'abagakolamu baali balowooza nti ekituufu yali ye ayina ekyokuddamu eri ku nsonga z'amafuta, naye bwe yamaliriza nga mpaawo magezi ga nnyo galeese amafuta ne gaddayo ne galinnya. Kakati ne ku mulundi guno kitegeeza babadde basuubira nti oba oli awo anaabaako kyayogera ekiyinza okukakkanya emitima gy'abantu abadiiringira mu mafuta tekibaddeewo, era ogenda okumaliriza nga gazzeeyo waggulu. Kakati naawe nkubuulira ffe wano oluusi tubeera bampulidde kamenye amafuta oluusi ne bwe gaba gandi tumaze, naye bwe bawulira bino oluusi mbasaagana byogerako lwakuba nti byeyoleka noga nti galinnye, naye temulinnyisa nnyo kubanga minisitule yagaa nti tulinawo agayinza otutambuzaayo emyezi 2. Ebyo timubyerabidde, naye sebo tegagaana kulinnya. Mu ggwanga erya Butuluuki Turkey okuliraana ekitebe ky'eggwanga lya Isirayiri wabaddewo ensi 5 era egenza okuggwa nga waliwo abafudde kanzige